Wetawate tutandika programu eno alina ekigambo kiyaŋŋambye. Tosobola kumanya nti otuuse mu maka ga Hamis Kigulu. Tosobola kumanya nti ekkubo ly'okuteera ligenda okukutuusaayo. Tosobola kumanya nti oli ku kkubo ttuufu okutuusa ng'omaze okutuuka ku maka ga Hamis Kigulu bw'obanga gy'olaga. Enteekateeka zo zitunulira genda ku nkulaakulana, zitunulira kuzimba nnyumba, kugula mmotoka, kutandika kampuni yo, kuva ku 0 okudda ku 10. Tosobola kumanya nti ekkubo ly'okuteera ettuufu okutuuka ng'otuuseeyo. Ebigambo ebimu bw'obiwuliriza owulira nga bina bwe bisobola okukyusa. Abantu bangi baludde nga beebuuza akatabo kano. Nze ndi kyewandike nti ndi bujulizi obulabikako. Akatabo kano kankyaye abantu bangi. Naye ke katabo akankyusa okuba nga nsobola okwogerako naawe. Abantu baagala nnyo okuba nga tutambulira kutegeera kwabwe. Akatabo kano kakuyigiriza okwetegeerera. Akatabo kano aka Success and Failure Based on Reason and Reality kakuyigiriza okumanya ky'olina okubeera gwe nga kulugomba okulongoosaamu kwekyo kyogezaako okutuusa eri abantu. Nze hamu sikuwandikirako katabo kulagira. Nze I'm trying to kickstart, ngezaako kickstarting obulamu bwo, okulaba oba obwongo, okulaba nga butambulira mu mbeera ey'okufumiitiriza awo nnyini w'obeera oli. Ogenze n'oyogera ku bagagga abazungu, ti abazungu tubalabanga abe waggulu naki, n'otunula omuntu nga Hamu. Kale tukolese example wano eyaffe eyawano, nti Hamu mugagga ffe era tusobola kuba nga Hamu ssente za gavumenti. Muganda wange oba mwannyinaze, ekyobutekkiririzaamu kya bwavu n'okusinga obwavu bw'olowooza. Kibi nnyo era kyannaku omuntu kati gwe onaanoonya otya obugagga nga n'obukkiririzaamu tokola ki? Tobukkiririzaamu. Mudda mu kuwakana nti tekisoboka, Hamu ssente tezisobola kuba zize. Naye kati kyawandiikibwawa nti ffe bannayuganda tulina kubeera baavu ffenna. Amawanga gakulaakulanyizibwa bantu. Ate gakulaakulanyiza abantu muvaamu ab'olubatu oba abamu abajja ne bagaggawala ne bakola ebintu wammanga ebikola structure systems and policies. Ate ebigaggawa abalaku batandika nabo ne bakola ki? Ne beezimba. Eggwanga terisobola gaggawala nga temuli bagagga. Naye kati tunaawala n'abagagga bonna ne tubateeka ku ttaka. Olwo eggwanga tulireseewo. Ye Gwanda basaawa eno okikkiriza mu mutima gwo nti n'omwana gw'ozadde oba gw'ogenda okuzaala aliba mwavu. Twakuba Bannayuganda tulina kubeera baavu. Kati ekyokwekkiririzaamu kyekimu ku mutandikwa y'obugagga. Ate ekyobutekkiririzaamu kibi nnyo n'ekyokulowooza nti omanyi nga tomanyi. Lwansonga nakuwandiikira akatabo. Wakitwala obudde n'okasoma n'okavundula oluvannyuma n'ogamba ati Hamu gyewandiika temukola ki? Temuli. Gw'ogenda ne presumption nti mmanyi obeera ofuse wa bulabe eri ggwe nga we nagambye nti okwerimba si kibi. N'ekyokukkiririza birimbo kiba kikufudde wa bulabe nnyo eri ggwe ng'omuntu. Ekyobutamanya si kibi naye ekikulembera obutamanya nti tukola ki? Titumanya. Nga we nabagamba luli nti ekyobulabe ekikulembera obutamanya nti oli muki? Nti oli mulalu. Kati omuntu nawandiika as a principle of reason, good listening skills. Obwongo buleke nga buli open. Take in everything. Give yourself a chance to process. Lwaki owakana n'ogamba nti olugo obusijja muwuliza nga tonategeera kyagamba? Omuntu nakuwa omukono oyinza osanga abadde agenda kuga nti owaye gy'olaga waliyo engo. Ne n'otamuwuliriza. Muwulirize olabe kyagamba, okiprocessing ebbongo oba oyagala okikole ki? Okireke. N'embeera ey'okugenda nga gafula oli muwakanyi gwe manyi buli kimu okimanyi kyekikuumidde Bannayuganda bonna ebiseera ebisinga okubeera nga basigadde bantu baki ba wansi. Ate nga nze kinnuma nnyo n'owembeera mpulira abakulembeze nga bagamba nti abantu baffe aba wansi. Katonda yatutonda nga tewali muntu wa wansi. Omuntu aba tannafumiitiriza bufumiitiriza kimala. Katonda musaasira kulongoosa nabikola okulaba nga anoonya obuki obugagga. Toli mwavu, ssente z'otannafuna. Ate ssente tonnazifuna lwakuba tonnafumiitiriza. Ne bw'otandika okufumiitiriza byokola bigenda kukyuka ne mudda obugagga bugenda kujja. Obugagga bakola bukozi. Obugagga tebabulonda, obugagga tebabubba, obugagga tebabukumpanya, obugagga bakola buki? Bukole. Kubanze Hamu gumulabanga omugagga n'owembeera anfudde. Omwana wange n'asikira ebyobugagga bino nanga bwennyina abeera asikidde ssente. Aba asikidde buki? Bugagga.
kuba obugagga butambula n'ebyabo nga the ability to manage expenses and incomes okumanya nti nfulumya bwenti nyingiza bwenti kuba nabagamba luwammanga nti omuntu owesanga nga enfulumayo esukkulumye ku nyingizaayo obeera oyolekedde ki ekigu kati the management process of creation of wealth is what we call wealth at the end of the day nga bwe mbagambye wammanga obugagga bwange tebuli mu bizimbe byennyina wabula buli mu bwongo bwange nakufumiitiriza byonna byennyina nowoobitwala nondekera obwongo nonsuula mu ddungu osobola okutegeera nti otegedde kati ndi mu ddungu neteka kati mu ddungu nkoze ntya abaayo bawangaala batya ekyo kyakufumiitiriza okumanya wooli ekyokukkiriza nti ndi mwavu kyakufumiitiriza nti siina era ekyokutambulira mu kwakanana kuwa owuwa obusumuluzo tolikola sooka otegeere nti siina omulimu gwaweddewo n'osigala ng'opangisa mu Uganda ensi yokka muosanga abantu nga newabeera muntu wa wansi ate newabeera muvuzi wa boda n'ombuuza nti wa pulezidenti obusobola ajja kubuuza nti ntandika ddi mu Uganda ensi yokka muosanga abantu ng'omuntu n'atambuza ebigere nga tagulanko mmotoka wombuuza nti mmotoka ki gye waali yagadde agamba Range Rover eba enkolera tasobola kulowooza ku sipaasiyo tasobola kulowooza nti newanaliso nengula pikipiki kale tubeera ng'obwongo buli waggulu nnyo ku actual prevailing circumstances ku ttaka kugamba embeera gye tulimu tetugikiririzaamu wabula tulimbire kati onaatandika otya nga tomanyi nawe oyimiridde